People power, our power. Amanya kanga bakutana n'ebazera. Nsalawo mudezi katoka Mabeka. Wano nga ndi lubuto ne bazannya okumwenya abambeereddewo okuva ku lubuto paka kati kama bawomukisa. Ono ababuulidde nti ono mwana kati wa mugenzi naye nga teyattibwa nti yali alina byabba nti yali alina byakola, yattibwa olw'okuba nga yali muwagizi era mugoberezi w'ekibiina kya National Unity Platform. Era omusaayi okugirijjukirwa nti gwatwalibwa Nakimalira Joel Kaguta Tibuhaburwa Museveni. Aramusizzaako bassebo ne bannyabo amannya agandize tuyiwasibirira mukyala Kalansi bamukwata mu mwezi gw'okutaano n'omwezi nga 18 Kitalya Kalanzi bamujja waka ne bamuba bubi nnyo wakati n'okuvoola bannamateeka. taako mwena bajja bali basiba Abanya Najjuka Dorothy mukyala wa Nalumoso Vincent bamukwata nga 1 Desemba 2020 nawona amuleka nga wa mwaka gumu n'ennaku 4 oli ye mukulu we Namulondo Purity Josephine. Mukyala ne basebo nga ngenze namuyanja Mary mwami wange Lukwago Martin bamutwala nga 2020 ati simanyi gyali simulabangako sina nekimu kye nali mpuliza era abaana 3 omugendeseeko wa myaka 6 neyamupa 4 tumanyi gyali. Ngenyongera balamusako basebo ne banyabo bamta Nakiriwa Harriet nga ali mukyala Ssebuja Rashid ali ekitali. Morning everyone. Manya gange bamutana Matoli Shakira. Miligano brother wange Ngoli Shafik. Bamukwata ng'ennaku z'omwezi 29 ndekera abaana babiri naye olw'okutaano olw'okuba nti nange sirina buvunaanyizibwa ne mbasindika mu kyalo. Nina obuvunaanyizibwa bungi ate nzaakoba ku bintu ne mbasindika mu kyalo naleka omukyala ng'alina olubuto kati abaana bafuuka bali mu kyalo. Abakamanya Kennedy babakwata gwakutaano nnaku z'omwezi nga zizima babagamba nti bayekera bakokuwayini muwala we yaleka n'abalongo nga bannaku 3 n'abantu Mukyala Ddamulira John Seka bamutwala ng'ennaku z'omwezi 29 naye nakati tumulabangako leero tetumanyi gyali. Ono omukyala omuleka n'olubuto ebiwamagalimu bakusobodde kutabaana n'abaana ababasi. People power, our power, NUP, everywhere. Nzenyuwa Nukramaiga Ronald, Bamsilamo May, towards Kunaira. Nefe tumulaba, ajako ne mukoti ali kitale. Wamune eri eyagundu, eyamachingi, eyaguti. Naye basiba ne muganda waffe omulala. People power, our power, NUP,
everywhere. Balamusiza abasebanya nabo. Amanya nzikyalina Moses. Ndi muganda w'omusibe. Abasibe bali babiri. Baganda bafe. Galonad n'Engeri Church. Kyanaku nnyo nti abantu abo babatwala mu ngeri etategeereka. Twamala omwezi mulamba nga kitwalaba. Ne twebaza ekibiina kya NUP okubeera nga kisobodde okutambula wamu naffe okulaba nga baganda baffe bafuna obwenkanya. Kumande twali ku kooti naye twalaba obutali bwenkanya kooti bwe yayolesa eri abasibe abo. Twatwala twaleeta forms bulungi nga tugenda beeyimirira naye kyennaku nti kooti yasobola bawa mukisa nga yeekwata obusongasonga ebitaali era ne tumanya abantu ki be tugiringa nabo naye ekibiina kya NUP kitulaze omukwano nga famire twebaza nnyo tugende mu maaso n'enkolagana eyo naffe tujja kulwanaganamu omunammwe tulabe nga obwenkanya bulabisibwa eri eggwanga lyaffe. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. People power, our power. I'm Dr. Bisiwa Yusuf. You want to Bisiwa Abdul Hakim, then Kuruwe. Jebakwatamu, Jebakwatamu. People power, our power. Ndiwo wano kulwa Kijambo Simon gwebakwatira Nambole ng'atambula ebibye naye ndi mugumu kulwa Aisha Kabanda kuba ntera okuwuliza kusimba ne kulwa musajja wange oweeseeyo katubeerewo ekibiina mulwane nga naffe weetuli mpolampola tujja kuggusa ensonga. Yesu Kristo. Amanya agange nze nakabungo Justin. Nze wano kuba mutabani wange ddala kintu gwe basibaali kitalya. Bamukwatanga ennaku z'omwezi 12 ogwokutaano. People power. Amanya n'eddoboozi Nabujja Juliet, mukyala wa Isaac Kenya. Bakwatanga ennaku z'omwezi 27 ogwokuna era ndowooza next week kati bano agenda kuba aweza omwaka naye tebamuleetangako mu kooti era manyi kati avayo ne time. Amusiza abasebo n'anyamu nze n'abakoza Florence nanze mukyala wange Shakti bamutwatanga 3 December 2020 kati amaze omwaka gumu n'emyezi ena tetumulabanga tetumanyi waali tetulina we twalikuliza wonna wonna yandekera abaana basatu era bentenkana nafe. Balamusiza nnyo basebo amanya gange nze Nambisaala ndi wano ku Olivia Lutaaya bamukwata ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokutaano ne bamutwala ekigo ne bamugjayo ne bamutwala e Luzira era essaawa yaleero ali Luzira. Oka awaka Bulansonyiwa Pitibwa Sharon Manyinga mu People Power. I'm here for Lutaaya Olivia. Lutaaya Olivia twava mu by'omukwano ne tufuuka ba Uganda. She called me on Tuesday. Nangamba Sharon, be there for my son. On Sunday is his birthday. He's making 6 years. Neighbors our office. Thank you very much. Whenever I come to you, say, Mumbere Deo, Kulomana Olivia, and everyone. If it couldn't be you, I couldn't manage. Katwale ne chance okwebaza abantu mwenna abaliko online. Buli abaddewo ku Olivia ngezezaako okutuuka ku bantu bangi ab'enjawulo. Those who are in diaspora. Abantu ba diaspora simanyi kyenyeza beebaza.
Thank you very much. Ndisibize ebintu by'omwana ono ng'ali mu kkomera. Esitamanyiko n'abantu besitalabanga nako. Someone calls you n'akamashawo nasindise engatto, nasindise engoye z'omwana, nasindikidde Olivia kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.